bye batalina mu bo bye bibanyiiza ku ggwe: obukkakkamu, okukwata obulungi abantu, okuba nga weewa ekitiibwa, okuba ow'amazima. Abantu abamu tebakuyisa bubi kubanga olina kye wakola. Bye batalina mu bo byebyo bibaleetera okuba nga bakuteganya, so teweemalaako maanyi oba teweemalaako mirembe n'abantu bamu. Bye batalina mu bo bye bibaleetera okukyawa. Amiina. Katwongere okusaba ate Omukama ayongere okubeera nga amugumya. Kati nno nkuleetedde noveera eno, abantu bangi baagiwulira, abamu abaali batagimanyi baagimanyira ku Mulongo Babiri Sarah, era nga noveera eno yeeya Yezu Omuto ng'esoma ku ssaawa 9 ez'ekiro, ozuukuka buli ku ssaawa 9 ez'ekiro n'obeera nga ogisaba. Ejja kukyusa obulamu bwo era ejja kukkakkanya bw'oba olina embeera embi gy'ogamba gy'oyitamu, era ng'ogisoma ennaku 9. Kanje kusomeremu tojja kusigala ng'era oli. Etandika bw'eti: Ayi Yezu, eyagamba nti saba oliweebwa, noonya olizuula, konkona oliggulwawo. Nga mpita mu kwegayirira ewa Bikira Maaliya omutuukirivu asinga, nkonkona, noonya era nsaba owulire mu ssaala yange bye nkusaba. Wano nno wansi otandika okwogera ebyetaago byo oba byonna bye weetaaga okubeera nga ofuna mu mwaka guno, mu mwaka ogujja, byonna by'owulira bye weetaaga. Paati ey'okubiri y'eno: Ayi Yezu, eyagamba nti kye munaasaba Kitange mu linnya lyange ajja kukibawa, nga mpita mu kwegayirira ewa Bikira Maaliya omutuukirivu asinga, nkusaba n'obuwombeefu mu linnya lya Kitaffe ompe mu bwangu bye nkusaba mu ssaala yange. Olwo nawo oteekawo ebyetaago byo byonna byonna by'oyagala n'obeera ng'oyongera okuba nga osaba. Paati esembayo y'eno: Ayi Yezu, eyagamba nti eggulu n'ensi biriggwaawo naye ekigambo kyo tekiriggwaawo, nga mpita mu kwegayirira ewa Bikira Maaliya maama omutuukirivu asinga, nzikiriza nti bye nsabye mu ssaala ojja kubimpa. Era wano oyogera ebyetaago byonna by'obeera by'okola ki, by'oyagala. Bw'omayiriza buli kimu kijja kubeera nga kiwedde. Omukama akuwa omukisa, ayongere okubeera nga akugumya mu mbeera eno ate etali nnungi.